Akwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu kibuga e Mbarara. Abawagizi be bangi baakwatibwa ab'ebyokwerinda ababa bazingako mu Kasaka awataali buddukiro. Abamu ku bano bazze baleetebwa mu kkooti nga baggulwako emisango egy'enjawulo, wabula bannamateeka baabwe ne basaba bano basobole okweyimirirwa bawoze nga bava waka. Kati ssabbiiti ewedde kkooti e Mbarara yabawa olwaleero okuwa ensala yaayo bano okusobola okweyimirirwa oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti obutalabikako. Kati olwaleero ab'emikwano n'ab'eŋŋanda z'abantu bano babukeezezza nkokola mu kkooti eno okulaba nga abantu baabwe bakkirizibwa okweyimirirwa. Kyokka kibaweddeko kabatema nti omulamuzi omukulu ali mu musango guno Andrew Kabombo taliiwo. Suggest that I'm informed that the trial magistrate in the conduct of this matter is in his court. Now, I'm praying for a short adjournment. Kino kitabudde bannamateeka b'abasibe olw'obuzannyo bwe batandise okubazannya ate ng'abantu baabwe bali mu kkomera ku misango emijweteke. If it pleases this honorable court, this is a matter that does not necessarily need to be heard by the chief magistrate. Any grade one can handle. And in the alternative, Your Worship, we are praying for a very short adjournment. Kandi ekyo kukyakulema ntusabe ekiro kyayi munonga. Ono ategeezezza kkooti ng'abantu abazze okweyimirira abasibe bwe bava mu bitundu ebyewala ng'okwetala ku kkooti kiba kibakaluubiriza. Your Worship, the sureties here travel from far. Abema abalya bamwe baruga hali munonga. They keep wasting their money. Kandi bashoze empiha ija. And of the accused persons here, Your Worship, we have people who are contesting for the parliamentary seats, Your Worship. Ono omulamuzi Alex Baguma abaddewo olwaleero ategeezezza kkooti nga bw'atasobola kukola ku musango gwabwe nti si alina obuvunaanyizibwa ku gwo. Kanso abadde asaba nti fayiro eno ngiwulirize naye sirina buyinza buwuliriza fayiro eno kati kubanga kkooti erina emitendera gy'eyitamu okuwa abalamuzi abali wano fayiro ze balina okukolako. So n'olwekyo sisobola kwewa fayiro eno nga tebagimpadde. Otherwise omuntu omu asobola okukomplaininga nti nkoze ku fayiro etali yange. Ab'eŋŋanda z'abasibe balaze ennyiike ku ngeri omusango guno gye gukwatiddwamu. Mbwenu ntukushaba situkwenda transport yawe ekize kitukwenda n'ekintu kimu rekora abaana bitu ekyokubanza nitwe twenka beema otufiire abasibe mu ngeri etakutegeerekeka endangamuntu ziitu mukazi kwata eze shaha abaana mwabagarra omu kihome tiine mushango gumukwereka ngu bakozire. Kandi nindugwahara ndi wakagadi mba mama wa Karungi batubalire kandi baturwanire ng'abantu bakatusigira abana numbareba buri zano bagumana batubuzabuza mungiza biro biti ntutu no kuba visitinga a prison na ibari mbaja kusenta ntuzihankahi tembo za prison o tembo ryo za court ninga government argesar mo bije twabasara kwa kabiri ninga sukwa kasa twabaheza myeze esa twakwe kuja tumentu izaho buri izo batwara hatuina senda turgo twibe za kwibera abana ntwenda basibe bitu ninga siba bataru batemura tugambe omuramuza je twabasara ebiro bitu ninga si emyaketi don't mangwe turgiza twiza kwemerera ebiro ongacha oyero cyakwiza buri izoba twaza kuzo mu 12. Banasatu mu 8 baddiziddwa mu kkomera nga bakomezebwawo ku lw'okuna lwa ssabbiiti eno okulaba oba banakkirizibwa okweyimirirwa. Guno musango, this is a political case.